Kitwewunyisiza nnyo senga tattiddwa oba waka wa muntu twandirowoozeza nti olukwe luvuddemu bo bennyini oba babadde nabo balinga abamulwanyisa okusinziira ku mboozi ze tubaddengamu naye kuba tubali tunyumyanga aba kati saayiddi wano yasinga okuba ow'omutawaana era buli muntu eyawulidde nti osi atiddwa buli omuntu ebirowoozo byasoose genda wala nti abantu tebasobola ateekwa kubanga era biri mu bbo naye olwokuba kino kibadde ate wakati tetusobola kukizza kubali naye nga osi ye muntu gwe naaludde okulaba mu ba osi bonna nga mwogera nga ne bwaba wazizza omusango ayinza okulumba ewaka ne mujja nga mutambula ngulusi gwojja omugoberera kubanga akugambye mu buntu nti ba abantu nze ng'obwongo bwe tebulowooza nti waliwo ayinza okukola ekyobulabe ku osi nga mutuuze ekyo kikyantiisizza nnyo era simanyi kunoonyeza gye kunaakoma naye ndaba nga kibadde ng'ekitasobokera ddala kubanga asidde nnyo kubanga oli omulala yakabago batwala enansi amasayidi eyo lowooza ekinene nnyo emyaka 2 ndi neiba wa poliisi wano wakemmanga poliisi ni kyengulu naye omusajja waffe osi tuguddemu ekikangabwa kubanga osi waffe batuzikusiza saa 7 ogw'ekiro tugenza kutuuka ku osi waffe nga osi waffe bamu